po jako akawuwo. I want to encourage the first one of receiving good things. Congratulations. Police Mukono esiimye abasirikale baayo okuva ku poliisi zaayo ezikola Mukono division ez'enjawulo abasobye 20 olw'okukola obulungi nga basiimiddwa era ne baweebwa ebirabo. Okusinziira kwa Dumira Poliisi mu kitundu kino SP Abubeka Musiho agamba nti abasiimiddwa bali ku madaala ag'enjawulo ng'onagamba nti abaweereddwa ebirabo mubaddemu abasinze ku bannaabwe okubeera abayonjo, abakuuma obudde abafaayo ennyo ku mirimu gyabwe, okukola ennyo ko n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Nga tubasinga mu bintu bingi, okubeera abayonjo, okubeera abakuuma obudde, okubeera abali committed abafaayo ennyo n'abavaawo okukola emirimu, okubeera awo ab'empisa ennungi. Musiho asabye abasiimiddwa okukozesa omukisa guno okulaba nga baweereza abantu mu bwesimbu saako n'okwongeramu amaanyi, era bw'atyo n'ategeeza nti nabo abatafunye bo ng'abakulu baakugenda mu maaso okusennyesera okulaba nga bawa obuweereza eri abantu n'okwongeramu amaanyi. Abatabifunye tujja kufaayo nnyo kuba tubayigiriza n'okubakubiriza kubanga ate bongeramu amaanyi. Bali baawo omulundi oguddako nabo bada kukalala olwawa nabo bakoze basiimiddwa. Mu ngeri y'emu abapoliisi bano bawaddeyo omusaayi, era wano DPC Musiho ategeezezza nga bwe bakozese kino okwongera okunyweza obwa Sseruganda n'abantu be bakoleramu, bw'atyo n'asaba n'abo bonna abettanira poliisi okulaba nga babeegattako mu kugaba omusaayi okusobola okutaasa bannansi. Fena tuwaddeyo omusaayi era tukubiriza n'abantu abakyalako ku poliisi nabo bali kuwaayo ki nga kino ekintu ekikoma kuffe naye kikwataganira ddala n'Abannayuganda n'abantu bonna ababeera mu Uganda kubanga baseminga olw'okutaasa obulamu bwabwe abanaabeera mu bwetaavu bwaki. Ono agenze maaso n'ategeeza nga poliisi bwetambulira ku mulamwa gw'okukuuma abantu n'ebyabwe, naye ate nga tebasobola kukuuma bintu ng'ababikola tebaliiwo. Naye tunaasavinga nga abantu tubayamba ate nga mandate emu egamba protect life and property. So kyetwesigamyeko ennyo okuba nti tukuumiza abantu baffe abatukuumira obulungi, abatuwa amawulire mu nsonga ez'enjawulo. Baba mu kubaweereddwa ebirabo bino basiimye bakama baabwe olw'okubalowoozaako, nga bano batunnyonnyodde okusoomoozebwa kubasanga nga bakola emirimu gyabwe, era bwe batyo bawadde bannaabwe amagezi okukola ennyo, era ne basuubiza n'okwongera amaanyi mu mpeereza zaabwe. For the good that we serve, that we give the community. And then of course, as three is that this is what the community wants. I'm grateful to the management, really grateful to the management of Mukono Police Station. Get problems sometimes when people are very arrogant, not sometimes. So those are the challenges sometimes I get. Abamu ku basiimiddwa mubaddemu abavugazi patrol, abakola okunoonyereza, abakola ejjaguno na guli, abakkakkanya obujagalalo ko n'abalala. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. If you're not alert, if you're serving in a community and you're just a sleeper, then I don't think it would be right to fit in such a community.